kandi bakija kuronshinga batugira ngo sente ziriho ntibazakora urwo rwingana n'oro rubakozire hati kubasigire batandika gukora batandika kukafunza hatije nk'abantu abaje mu sentoma akagudo bakafunza ntituzakora abahinga babe bicare turuho orugudo tuli supposed kuba lunene ate kati orugudo balufunziza ekyokubirize kye mu lugunyako baba bateeka mu kaluvati bandi badde bayiwa mu concrete zenyini enkokoto zenyini naye kati baddidde bino ebinakanye ebitaka babitaddeyo bagenda kuteeka ku kaluvati n'olwekyo tuli beetegefu bonna kugamba nti oluguudo luno lukoleddwa bulungi. Abatuuze b'e Kakoba nga kiri mu maserengeta g'ekibuga Mbalala beemulugunyiza ku luguudo Bulemba oluli mu kukolebwa lwe bagamba nti lufunda nnyo nga baluzimba bava ku bipimo ebyabaweebwa nga kakati beekolera byabwe. kandi bakija kuronshinga batugira ngo sente ziriho ntibazakora urwo rwingana n'oro rubakozire hati kubasigire batandika gukora batandika kukafunza hatije nk'abantu abaje mu sentoma akagudo bakafunza ntituzakora abahinga babe bicare turuho oruguudo tuli supposed kuba lunene ate kati oruguudo balufunziza ekyokubirize kye mu lugunyako baba bateeka mu kaluvati bandi badde bayiwa mu concrete zenyini enkokoto zenyini naye kati baddidde bino ebinakanye ebitaka babitaddeyo bagenda kuteeka ku kaluvati n'olwekyo tuli beetegefu bonna kugamba nti oluguudo luno lukoleddwa bulungi. Byansi Muhammad nga ye kansala akiikirira abatuuze b'omu kitundu kino mu lukiiko olw'ekibuga agamba nti kansala erina okutuukiriza ekyo yasuubiza abatuuze olw'ensonga nti baatuuka n'okumenya ebizimbe byabwe oluguudo lugaziibwe. Nkwakuruvinga enguuto ezi bo tibiine input yaabo tweta mukoro barendbiza bwiza bwenu ba kansala ba vision tibiine buzibu bwona ekizibu kiri witu yo Byansi Muhammad yakubagamba ndakakingo ka social service kana no mukanso ebyona nimbreba no bagite byacyamugarani. Amina Naluimanga ye mwogezi w'olukiiko olw'ekibuga ategeezezza nti kituufu pulani y'oluguudo luno kanso gye yalina yakyuseemu katono nga kyavudde ku ssente obutamala. Design yalwo yali emazeewo 14.7 billion. That is oluguudo luli initially nga terunatandika olwa Bulemba Road. Naye kati ssente olw'okuba zaali tezimala ne tusalawo tulukole mu bitundutundu. Kati eno design eyalumu oluguudo luno lwe twagala okukola okuva mu Kasengengo okutuuka ku BSU. Road design yalwo yali ya 7.3 billion. Naye ate ssente ndetulaba nga tezijja kukola ki tezijja kumala okusinziira ku mulimu ogwali gulina okukolebwa. So ne twesanga nga tulina okukakibwa okunyiganyigamu tulabike nti omulimu ogwo tugukola nga bwe gulina okukola ki bwe gulina okuba. Kyokka n'asabye abatuuze okusigala nga bagumiikiriza omulimu gukolebwe olw'ensonga nti gwakatandika. Bagumiikirize basooke balabe kyekigenda mu maaso kuba kati essaawa eno oba tonnategeera oluguudo olwo lugenda kukola ki lugenda kufaanana ki. Oyinza okusanga ng'eyo space gye boogerako nga bagireservingidde walkways kuba oluguudo lulina okubeerako ne walkways. Kati nze mbadde nsaba abantu babeere bagumiikiriza nga bwe balinda balabe omulimu nga bwe genda okukola ki bwe genda okubeera. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.